Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniriza wenna eyekomidde ku GTV week eweddeko ngera bulijjo wetambula neggwako era netandika bupya ate netuddamu okubanga tutambula tunoonye ebyo ebigenda okubeerawo mu wiiki. Mwana wattu buli nkomerero ya sabbiiti ntuba nga tukutuusaako ebyo ebibaddewo mu wiiki. Ngero olwaleero wetubireese mayiro ya ssaawa namba gye tutolontoka babiri okuva sawa 12 paka sawa emu ezakawungezi nze naawe nga tuwayawayamu mu ebyo ebibaddewo mu wiiki ate ne tubikuddiramu enkeera ku lwa Mande oba olunaku olwa bbalaza sawa 9 ez'olweggulo mpaka sawa 10 awo nno ngera tukulaga repeat y'ebyo ebibaddewo mu wiiki ewunzise nga tutandika eno empya. Osibye otya eyo wiiki yo ekutambulidde etya, weekend yo etambudde etya, olunaku lwa Sunday luli lutya, abalambudde ku balwadde baseeka batusomesa nti eyo nno nkola nnungi okubanga otambula n'olambula ku balwadde n'okyalira ku banno abali eyo. Kale ffenno tusibye wano ku GTV nga tugezaako okubanga tufumbafumba embeera tulabe ki kye tuyinza okubanga tukutuusaako ate wiiki nga eggwako. Mwana wattu gana amawulire tugajja mu bitundu ebyenjawulo. Gwalowooza nti nno tudiiringira wano ku muzikiti gwa Gaddafi wokka, mwana wattu ako si katuufu. Uganda eno gy'olaba eyina regions 10 ez'obusiraamu era nga regions ezo 10 njagala okutegeeza nti mwe muli region nga Kampala, Busoga, East Uganda, West Uganda, West Nile, Northern, eri Mwankole Kigezi, tuyinawo Bunyorotooro, tuyina eri esembayo yawa gye bayita Eastern region, abeeri Soroti side eyo Karamoja bonna nga ate nabo bagwa eyo. Kale mwana wattu regions ezo tugezaako okubanga tufunayo amawulire agaliyo era nga nkutegeeza nti wobanga oli eyo muzikiti gwo ku ttwale lyo oba wonna wooli waliyo event ya busiraamu, mawulire ga busiraamu, GTV tunoonye otukooneko obenga otuwa story eyo. Kakati no naawe ali eyo ng'osobola okukwata story eyo bulungi. Ennaku zino application weziri social media zitambulirako nnyo amawulire ago, osobola okubanga otusindikira amawulire ago ne tuba nga tusobola okubanga tugazannya omuntu agalabe, alabe ebyabadde Soroti, alabe ebyabadde Embaale, alabe ebyabadde eri Kapchora mu nsozi gye baddukira emisinde. Kakati gwe ow'e Masaka ng'oli kumpi ng'osobola n'okutuusa amawulire wano naawe kyonna kikole ffenna tukolera obusiraamu bwaffe okulaba nga tusobola okubanga tubutambuza. Otherwise singa twali tukwataga wano Kampala mukadde wokka ate ebyali badde wala wali badde nga tobitegeera, kubanga eno ye TV y'obusiraamu yokka esobola okubanga ekutuusaako ebyo ebibadde gwe gy'otabadde. Nkugambye regions 10 tulina districts 78. Kati district ezo 78 noonya engeri gy'olabanga okwata eggulire eryo ku district yo obe ng'oli tutuusaako wano e Kampala mukadde olitusindikire tubanga ate tuli kuzannyira tulage ekyo kyabadde ewammwe. Swala y'ejjuma zibeerayo eyo mutube nga mutuyita tujje tuzikwate tuzirage wano. Seeka gundi yasomeseza kino, bannaffe bali abamadiini amalala mwana wattu kampanvuemukaawo bo bagenda ne bakwata ebyabadde mu misa ez'olwomukaaga ne Sande ne batuleetera Bishop Gundi yabadde wano. Bishop Gundi yagambye kino, Pastor Gundi yayogedde bwati ne bwati. Ebyo ffe abasiraamu tunaabituukako ddi? Kale nno mwana wattu ng'okyebuuza ekyo nti tunaabituukako ddi, nze nkutegeeza nti katwabituukako dda, kubanga TV y'obusiraamu weeri, GTV for Unity and Development. Ebyo nno bigambo byakwebuulirira butya bwe tusobola okuba nga tutambuza emirimu gyaffe egy'obusiraamu. Otherwise mu byenkuleetedde olwaleero saagala obe nga ate osubwa okulaba ekyabadde Kamuli nga mufti wa Uganda abuulira abasiraamu ti mwana wattu ne Wakabaka Poloti waakiri Katunde ogenda okola hijja. Bino byogeredde ku mukolo gwa Sekampaaso, omu ku bakozi ba Uganda Muslim Supreme Council era nga registrar mu directorate eya Sharia. Kale n'ebisingako awo bye ngenda okubanga ate nkutuusaako aba medical bureau wamu ne munathamat bagabudde eddagala mu malwaliro g'obusiraamu. Obadde okimanyi nti nno waliyo amalwaliro g'obusiraamu mu Uganda yonna ng'ate tegasasuza ssente okujjanjaba abantu.
ekyo badde okimanyi oba badde omanyi ga gavumenti yokka? Kale mwana wattu, gavumenti y'obusiraamu Uganda Muslim Supreme Council eyina amalwaliro agaayo ku bwayo nga gawa obujjanjabi obw'ekika kyonna, obw'okuzaalisa, obw'okulongoosa n'ebirala byonna, nga mwana wattu bakwata akatini ennyo ke balina ne bakateekamu ne banga ate bawa service delivery ku buli munnayuganda yenna. Awo nno sigenda kusukkawo, wabula naawe tovaawo, wengenda okudda tutandikiraawo tutolontoke olugendo lwa mayiro namba saawa nga nkuwa agawano nawali. Ag'olwaleero genkuleetedde ngenda kubanga ngatandika ne mufti wa Uganda His Eminence Sheikh Shaban Ramadan Mubajje akuutidde abasiraamu okubanga bakola ekisoboka kyonna mu bulamu bwabwe okubanga bakola hijja, olugendo lw'okugenda okulambula ennyumba ya Katonda esangibwa e Saudi Arabia. Mufti bino abyogeredde ku mukolo Sheikh Tribe Mpaaso Registrar wa woofiisi eya Sharia wano mu Uganda Muslim Supreme Council kweyebaliza Katonda okubanga yamusobozesa okukola hijja n'okubanga amwebaza ebyo byamuyisizaamu mu bulamu buno obwensi. Mufti wa Uganda wanera wasinzidde ne yeebaza Sheikh Tribe Mpaaso emyaka 19 gy'amaze ng'aweereza wano ku kitebe ky'obusiraamu e Kampala mukadde bw'atyo nga muntu ow'empisa era abazimbye obusiraamu. Kankutuuseeko mufti wa Uganda we yabadde e Kamuli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tuli wano ku nsonga ya shukuru olwa Haji Sheikh Tribe Mpaaso okugenda na tukirize empaji y'okutaano. Tukuyoza era tusaba Allah akkirize hijja yo. Na bonna abakola hijja Allah abakumire hijja zaabwe basasulwemu nga Nabi sallallahu alayhi yatusuubiza bafunemu ejjana. Abatanabagenda twongere okusaba Allah naffe atusobozese atuteekeyo, either nga tusaba Mungu nga tusaba busabi oba tusaba nga bwetugira ki nga naffe embiro kwe tugize eki kwe tutadde. Mulimu Mungu gwatasoboseza kufuna engeri egenda e Makka nga ddala omulaba nga tasobodde. Oyo bw'aba asabye ne wabeerawo omukisa tugumufunyisa. Naye omuntu bw'aba nga azze nga bw'omubalaabalamu ng'asobola okugenda e Makka, yika wano egula sente mmeka wano y'ettaka kati wano we tuli tegula sente mmeka mumbulire yika y'ettaka wano miliyoni mmeka? Nze ani agambye 5 mupeku wano njagalayo yika 10 kale mitwalo 5 kakati kale tugambe miliyoni 3 yika emu gwe nobeeradde yika 6 mewa ataako ebikaado byonka tolooza na kujja Makka ng'ate wandituzeeko yika meka emu miliyoni 2 hijja ya sente meka shehali miliyoni 20 osigaza nako n'ogenda e Makka. Hijja mpaji ekakata ku muntu yeesobola. Togezaako kusaba hijja ya bwereere ng'otudde ku maali nga gwe toyagala kubeera nti gwe weegulira jjana. Ekyo kyagadde mbabuulire. Omuntu alina ente 50 ng'ente 10 zokka ziva mu miliyoni 2 naye ogenda okulaba mufti sebo nange nsaba omuteke bubagende e Makka sijja kugikuwa. Ekyo kankakase tutawaana mala kwebalamu nti tosobola munfuna bulungi. Ekyo njagadde mbabuulire. Hijja Mungu yagamba walillahi ala nnasi hajjul bait mu surati Ali Imran aya 97. Allah alaalise ku bantu okukola hijja okulambula ennyumba ye Kaaba man istata'a abasobodde okugenda
kati guweteeke mu bantu abatasobola naye nga Mungu akuwadde obusobozi. Hijja mpaji mu mpaji z'Obusiraamu tuleme kugizanyisa. Si yakyeyagalire. Ozimbye ennyumba ng'ennyumba bagibaliriramu milioni 15, milioni 2, naye nga tosobodde kufuna sente zigenda kulambula nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ozimbemu eyo. Otambulira mmotoka ya milioni 40, mmotoka ya milioni 3, milioni 20, 30. Tugenze Makka. Hijja kukakatako era Allah kubanja. Kubanga hijja bagikuwa mu buwangazi mulundi gutya gumu. Zemba kubalamu wano nti omuntu mu buwangazi bwabanga Mungu akuwadde emyaka 30, buli lunaku bw'osevinga siringi 2,000 nga ddala niye agamba nti obuwangazi bwange nagenda Makka siringi 2,000 buli lunaku mu myaka 30 oba ofunye milioni 20 ezikutwala e Makka. Mu buwangazi Allah tagambye nti kiringa Ramadhani nti buli mwaka kuba oli omusajja Al-Aqra ibn Habis Nabi sallallahu alayhi wasallam bagamba nti Mungu abalaliseeko hijja mukole hijja. Namubuuza buli mwaka ya Rasulullah Nabbi nasirika. Naganti ya Rasulullah mbadde mbuuza buli mwaka Nabbi nasirika. Naddamu ogwokusala naganti la qult na la wajabat. Singa ngambye nti ye buli mwaka mwali badde mukikola buli mwaka wala mastatatu temwandi gisobodde. Naye mu buwangazi ekyo njagala mwebalemu mmwe bennyini. Mu buwangazi bw'otowezanga milioni 2 oba mu buwangazi obusigaddeyo tosobola kufuna milioni 2, tosobola kusevinga n'oweza milioni 2 nti buli mwaka kantereke milioni 5 oba milioni 3 mu myaka 5 okole hijja. Tewali mpaji gye tugayaliridde nga mpaji ya hijja ne zaka. Abasiraamu tebaagala kuvaako ka sente. Sente yeewooma nnyo. Bw'obuuza omuntu ezaka tayagala otunule mu maali ye, tayagala na kumubalira mbone nti tebazibala maali tebagibala. Tayiza kubulira akawunti ye eriko sente mmeka, akawunti ya mu banka. Abasiraamu tuzuukuke, tulina kwota yaffe twali badde batuwa abantu aboolera ddala abantu kumpi emitwalo 4 buli mwaka kusinziira ku kwota ze bagaba. Buli bantu 100 bawaako omuntu omu mu ggwanga. Uganda bw'ebeera ng'erimu milioni 40, twali badde bantu mitwalo emeka, naye okubeera nti tetuweza bantu 100, bantu 15 tetuweza. Ddala abasiraamu abalina ssente eziweza emiliyoni 2 tebawera mutwalo mu Uganda, tebawera. Abantu beeweeyo tusomesa abantu hijja. Department za hijja zonna musomesa abantu obulungi obuli mu kuwa hijja, musomesa abantu obulungi obuli mu kuwayo zaka. Abantu obukodo buno obutuleetera ebizibu n'ebonerezo Mungu n'ajasaanyawo emaali. Olwo n'olyoka oyogerera ddala ssente zennyini n'oyongera namu z'ofiiriddwa. Bamala kubba n'olyoka ogamba milioni 1 ng'ogamba nti banzibye milioni 50, obadde ozitereka mu nnyumba. Kwagala kwewonya mabanja. N'olwekyo hijja eno mpaji mu mpaji z'Obusiraamu. Tewepanka ogamba nti oli musiraamu mujjuvu ng'oweza ssente zigenda e Makka oganja okugenda. Genda weebalemu. Bw'oba tozirina mu kashi tandika okusevinga naawe okoleko ku mpaji eyaki eya hijja. Ntandise na toni eyo kulwokubanga ono bwangambye nti bantu 103 namuwa target ya nyingi nene. Naye abantu mu Uganda yonna okufuna abantu 100 bokka abagenda e Makka tuyita ku bizimbe eby'amaanyi eby'abasiraamu. Motoka zituyitako ez'amaanyi eya gundi asuubula motoka n'emu tesobola kumukolera hijja. Musomesa abantu bamashayikh, musomesa abantu obulungi bwa hijja. Bayinza okuba nga bamanyi naye nga bakodo, ate bayinza okuba tebamanyi nga buvunaanyizibwa bw'amashayikh. N'olwekyo Sheikh Ampaso tukuyozaayoza okuva e Makka nti Mungu yakuwadde omukisa naawe nobeera ng'okola hijja. Mpaso
mwana mulungi nga professor bwayogedde abantu abaleeta embuto ku Supreme Council tetuwangaala nabo eyo enkola yange naye kulabika nti myaka 10 na mwenda gyokka agayise gyokka abadde asaanira ekyo kye yafunye Mungu subhanahu wa ta'ala amusasule. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar wa lillahil hamd. Abasomesa nammwe bali kubanga mwamutendeka bulungi bayogeddeko. Nze nange ndi omu ku basomera Bugembe mukimanyi bulungi era abasheekhe bwe batyo bawangalidde Bugembe bano bagundi bakazi be banyi nange bwe nonda bakazi nonda bamanyi kuba nkulidde muno Busoga nkulidde wa bano mumanyi oli bumanyi andi omulala gwesimanyi mwena mbamanyi abe Busoga naddala abamanyiko alifubete. N'olwekyo bwe mba nonda kazi bwe mba nonda regional bwe mba nonda seeka ku majilisi ulama mbamanyi kuba tetwagala busiraamu bwakatinko bwakajanja twetaaga obusiraamu nga twenywezezza okulugamizibwa kwa Omubaka sallallahu alaihi wasallam si bwakuvuma si bwakutabangula si bwakwawula wabula kusomesa ddiini wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ng'obusiraamu kye kintu ekyokusaasira Allah kye yatuwa eri ebitonde byonna. Tusomesa abaana nsiimye nti wano mulina Professor Muhammad Paso y'omu ku basomesa abakungu. Musomesa abaana eddiini gye tulaga empisa zitandise okubeera nti zigulwa bugulwa ebize gitandise okwononeka egy'abaana baffe. Tulina ekizibu ky'abasiyazi kati balina ssente nnyingi ze batutise mu ggwanga muno n'olwekyo bwe lwotwala omwana wo mu kisulo saba busabi abeere nga tasangayo kikemo kya nsimbi ezo kuba buli mu ssomero bagenze bateekamu omuntu atendeka abaana empisa embi. Era singa omuntu osobola okubeera nti omwana wo agenda n'asoma n'akoma awaka kiba kirungi nnyo kubanga osobola okumufuga naye abaana basiiwusa empisa. N'olwekyo musomesa abaana naye nga mubateeka mu masomero ag'eddiini agasomesa eddiini byonna bajja kubisangayo nebimuyita ebyensi bajja kubisangayo naye onoobonyeza emirembe egijja okuddako kulwokubanga emirembe gyaffe gino gisemberedde okuzikirira olw'obusiyazi nga bwe gyazikirira ku ntandikwa. Ekisembayo Supreme Council twakola constitution empya. Constitution eyo eriko obukwakkulizo buli muntu atuula mu ntebe ng'alina ebisaanyizo alina ebyokukola nga Professor gundi Mpaso bwakyogeddeko Muhammad nti kati buli muntu amanyi olubimbi lwe bwe bakuteeka mu kifo ky'obuvunaanyizibwa kole ekyo ekijja okuyamba obusiraamu mu kitundu kyo. Twateekawo akakiiko ku muzigiti kayambe ku kupulaningira omuzigiti. Omuzigiti bwe gubeerako ettaka nga musobola okulimako kasooli n'abeera nti ssente ziyingira mu muzigiti lwaki temukikola naye imaamu n'abeera nga ye alimako kibanja kikye ku nkomerera byonna akikireiminga mu kifo ky'okuteekako emiti egy'ebibala ne bwe kiba kusimba bikajjo omuzigiti ogwo ettaka eryo liveeko ekirungi. Bwe guba nga guli mu kibuga oba ku luguudo lwaki temuteekako maduuka agavaamu ssente ziyamba imaamu n'okuyamba omuzigiti? Ye pulaani gye twandyetaaze. Twalabye abamu amagezi amatono mwalabyeko olujuzi wano mu mawulire nga bagamba waliwo baseeka batabukidde mu bajje olw'okuzimba obuduuka e Kampala mu kati. Ndowooza ekyalaze bategeera batya bo kyabalaze bwe bafaanana okuzimba amaduuka nga gavaamu ssente otabukira omuntu naye mutambule mutuuke ku Kampala mukadde mulabe bye baatuvumiranga kati bye bivaamu ssente eziyamba
muplaningire amatwale, muplaningire district, muplaningire region. Tuli wano tugenda kukola fundraising y'okuzimba ekitebe kya region D. Situko bagambe. Ngabiri munana ogw'ekkumi omwaka guno inshallah ku lusozi wali Eigenge. Mukunganye sente, mukunganye ebito, amatooke, mukunganye amatofaali, omusenyu, tuzimbe ekitebe kya region. Twagala kati kulaakulanya region. Kampala mukaddeyo ekulaakulanye. Esente ebintu ebiri awo bisobola okusasulira wali. Ekyo kambabulira. Biyimirizaawo kakati emirimu gya Supreme Council. Tusobola okusasula omusaala, tusobola okubeera nti kati twongera okuyamba ekifo ekyo. Obuduuka bwe bagamba bazimbye amaduuka amalala 50 mwana. Amaduuka 50 omwana tuweza gande batabukidde mu bajje lwa kuteekawo obuduuka. Bwaki? So, ekyo tebitutiisa. Omuganda agamba nti embaga zantamanga talina kyagira kyayambala nti aze ebyembaga nabivaako. Tewumbulira byambaga kiba kitegeeza talina byayambala. Nabwe ekityo omuntu agamba nti biri ebiri wali tebiri mu bakulu tasobola kujjawo. Era bebamu ku bantu constitution beekasusa ebweru. Tebasobola kujjawo na buvunaanyizibwa ekyo mbakakasa. Leka boogere baleekaane naye constitution tebakkiriza kujja ku kasozi Kampala mukadde. N'olwekyo tekiba ekyo mu biziimule, tuplaningire districts, tuplaningire region, tuplaningire amatwale. Seeka wetwale aliwo seeka wetwale wa situka olina emizikiti emeka mutwale 27 ate gwe 22 ate gwe 14 bakusanga wa baimaamu ng'obadde bakusanga wa ku kitebe ky'ettwale kuliko ki Sheikh Kazibu beboogera gwe beera mujulizi kitebe ky'ettwale kuliko ki kuliko office kuliko ki obuyumba bwaki okuloka office temulina ate gwe office eriwo eriwa kumunda muzikiti emimbali kale office yona eri mimbali kati bwatabeerawo ku muzikiti office ebanzigale. Ekyo kye tugamba constitution empya tukole emirimu eginaatuyamba. Njagala okubebaza mwenna abasiraamu abakuŋŋaanya wano olwaleero ate nga bambala okubeera ku mukolo gwa Sheikh Mpaso. Twongere okubeera nti tukubiriza abantu baffe okwegatta n'okubiriza abantu baffe enkulaakulana. Sheikh Kazibu webale kubiriza okwegatta. Regional Assistant webale kumakuma Busoga tenabeera mbi. Abahijja mwebale omulimu gwe mukola mwongeremu amaanyi nange nja kubakwatirako insha Allahu taala. Sinnafunayo kizibu bwe twalonda mu Supreme Council tetunafunayo crisis, muzungu kyayita crisis mu kutwala abantu e Makka. Mwebale kubeera abantu b'ensimbu. Sheikh Yahya nawe webale kubeera nti obadde wano olwaleero mwenna abazze mungu abazze mu mirembe. اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وارزقنا من بعد معيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف على طاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله. Mufti wa Uganda yoyo bwatyo ng'ayogera eri abasoga abakuŋŋaanidde Kamuli. Njagala okutegeeza nti Uganda Muslim Supreme Council yonna abakozi woofiisi zonna eza wano ku kitebe babaddeyo Kamuli okubanga ate bajagulizaako muganda waabwe Ali Twaibu Mpaso Registrar wa Sharia. Kati ate nno ye Sheikh Twaibu Ali Mpaso yeebazizza Mufti wa Uganda okubanga amukuumye emyaka 19 gyaweereza obusiraamu wano e Kampala mukadde. Namwebaza okubanga bagumidde embeera yonna gyonna gye basobodde okubanga baweererezaamu ng'abakozi. Yeebazizza ab'eŋŋanda
wamu ne banne abakozi bakola nabo wane Kampala mukadde okubanga bamubeererawo. Sikuluseyo kankutwale ewa Sheikh Tribe Ali Mpaso nga atunyumiza n'olugendo lw'e Makka nga bwe yalutambula. Sebo mu bulamu bwange abantu bano mbebaza mu lwatu wano, nebaza bakaire bange okunteekateeka engeri gye banteekateekamu. Sebo ne bakuntuusaako ate weena n'otandikirawo emyaka mitono ino, ndowooza myaka 19 gyonka gye mbaire mu mikono gyo Sebo. Sebo nebaza okuba nti ondeze n'okutuusa buti era ng'okandera, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akuteere mu bwangu kubanga tituli bangu mu butali bwangu waife otuleera n'otubanga mu butuufu otugolwere. Allahu akbar, tukyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. Sebo okwebaza okuyira ku nkwebaliza Sheikh wange, abasomesa bange, nairala Sheikh Yahya Ibrahim Kakungulu bamwogeire ku wano mu mbeera gye bamwogeire ku. Sebo Allah sinzira kyemwogera ku, ndowooza weena oli mudulizi kukyo mu mbeera gye yanderamu okuva nga naakayingira mu isomero, Sheikh oyo neyanningiza mu isomero. Bwe yambuuza ekibuuzo ekikoba nti oidye kusoma kibiina ki, nakuba nti kyakuna, yakuba nti mu Qur'ani somawe wona wona woyenda. N'atandika okusoma Yasini. Bwe nagisoma obwire bwajja akuba nti sadaka Allahu al-aliyyul azim, enkoko z'abasiraamu zimaze mu byalo. Ekyo kituufu, ekyo yakyogera mu myaka egyo. Akuva kwolwo tande kulanga ne buti. Ekyo kirabo kinene nkyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. Era ne wano Sebo yasuze nga akulinze. Allahu akbar. Bwenta mwebaza mba mulyaza amaanyi. Nebaza Sheikh Salim Buchanagandi oyo ebiseera we byali bitawaine mukuku nga Sheikh amaze okumpa ekifo yambeererawo. Nairala ebya school fees tibyali byangu, byali bizibumu. Era emyaka ejayira ku jona nga nvire mu P6 bijabita ku mikono ya Sheikh Salim Buchanagandi. Okutuusa we namala neva Gembe nenje kasawo ku S5 and S6 ya HS, then neveyo nesobola okujja Mbale University. Ebigambo ebyolwale banange byakwebaza aye Professor Muhammad Mpanso oyo tulikwebaza hijja. Aye hijja ebaireko obwebindu bungi bwetuli kuwebalizaaku. Professor Muhammad Sembera kuwano mufti omukama waife owekitiibwa kubone oyo bwentuuka mu university tibyali byangu, era babise mu university y'Embale era tibitera kuba byangu. Yambeererawo n'obulamu bwange bwona obwa university ne Sheikh Muhammad Bwanga, kubanga ye yasooka yankoba ati yantwala mu waliwo sick bay eya university
ayantwala yansaza oluguudo nga waliwo ka pharmacy yakuba ati ono mumuwanga buwe kasitaida nga akuba ati omutwe guli kwonoma mumuwanga buwe idagala tibyali bitono n'olwekyo ebigambo ebyokwebaza bibitirivu nebaza Dr. Ziad Swalehe Lubanga niyali mushirifu wange nga nkola bath era niyagikulembera mukugikola mubaza sebo otolere ku bantu salamu otolere ku salamu ng'ate era kati saawa zino ni mukama wange mu directorate ya sharia. Allahu akbar. Mungu yabikola bana bitewe bili nti yali yantoka mo nali naye myaka jona nibuti ni waire wa efu ma office ramba naye Sheikh Ibrahim Kakongo ku university ko natambula naye Sheikh Dr. Ziad Swaleh Lubanga biba bitone mena nizokuleba okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala mumberedo n'olwekyo bannange ebyokwabaza kibiwaayo baba nga bayogeire mukwano gwaife ng'abaana baba waife ng'ateera muki mukwano gwaife tibyangu nti omuntu alina omuzaire ate yaba mukwano gwe so mufuti nkusaba nkulopere y'akantu baba nga ali kuntwala ali kumperekera ku hijja yali yeraliikirira omwana wange ajenga nzira kantu kemwaira kunti Mungu yakola ekyajabu. Bwe twaja Sheikh Ali Shiwe yatukoba nti mutuuka saawa 12 tulina hajjati kibirige yewe bakoba 12 ezo disegeeza musanvu yali dabasitula era ni mu bugonvu bwalimu ekyo nikiyakola Sheikh baba waifoyo bwatuuka mu kamashini wano bakoba ati driver yenkana abasigale mu motoka baba twava mu motoka ife twamukulembera yava inuma mashini yalira amkoba ati naira yinuma akwa baba ki nze natandika baba oide ne mondo yakoba kyaga katonda mbotufu tidde na muntu yizira yagaba muusawo yatole mwentanga uzi byatole mwentanga uzi nakoba ati ha obera ndiko banga ati olukolo likunu mango tusigaize entano dona ya dhimba. Emboozi jinjala okubanga nziramu okutuusaako y'emboozi y'ekitongole eky'ebyeddagala ekikwasaganya ebyeddagala mu Uganda ku side ey'obusiraamu ekya Uganda Muslim Medical Bureau UMMB. Ekitongole kino nga kiri wamu ne munathamat. Ekitongole kino ekya munathamat kitongole ky'abasajja bawalabu era nga bakola emirimu muno mu Uganda egy'okuyamba abantu mu ngeri ez'enjawulo mu kuzimba enzizi, kuwa bujjanjabi n'okuzimbira abo abateesobola. Kakati bano nga bali wamu ne bannaabwe banywanyi baabwe okuva mu ggwanga erya America bagabudde eddagala eri amalwaliro ag'enjawulo agali ku musingi ogw'obusiraamu wano mu ggwanga erya Uganda. Ekitongole kino ekya munathamat kugambye nti kimaze ebbanga nga kiwa obuyambi eri abasiraamu mu ggwanga erya Uganda. Kale wano bwe basinzidde ne bagabira eddagala amalwaliro okuva ku agasooka mpaka ku malwaliro amanene ag'obusiraamu wano mu ggwanga erya Uganda era nga amalwaliro agasobola ddala mu 9 gafunye eddagala ery'obwereere babe ng'ate bajjanjaba Abanayuganda abo nno abateesobola. Nakutegeezezzaako nga ntandika nti amalwaliro gano ag'obusiraamu gatuusa obujjanjabi obw'enjawulo ku Bannayuganda ku bbeeyi eya layisi ate nga si musiraamu yekka wabula Omunnayuganda yenna. Kale bano bavuddeyo ne bagakwatizaako mu ngeri ez'enjawulo. Wano nno Prime Minister owokusatu omukyala Honorable Rukia Isanga Nakadama wano we yasinzidde n'aba ng'ate akuutira abo abafunye eddagala lino obutalitunda
libe nga ate lituusa obujjanjabi kwabo be buteekeddwa okuba nga butuukako. Kansooke nkuwe omukyalo ono nga alabula ab'ebyobujjanjabi okuba nga bateekateeka enkola ey'enjawulo okuba nga bajjanjaba Abannayuganda mu ggwanga lyonna. Ebyobulamu mu ggwanga tulina abantu nga bano munathamat dawa islamia bagezezzaako kubanga emirundi mingi bavuddeyo nga basupplementinga government work bakola wamu naffe. Kati olwaleero tubadde mu kugaba emergency health kits nga zamala dde okuyita mu National Drug Authority ne bazi okayinga ne babeera nga olwaleero bagenda kuwa government hospitals and non-government hospitals, the private, baba health kits donated to them. Basobola okubeera nti baddukirira abantu baffe oluusi abatuuka mu malwaliro awo nga tebalinaayo ssente oba nga tebalina busobozi busobola kubayisa mu emergencies ezo. So njagala kubeebaza bebala kutukolera omulimu kubanga si gwe gusoose. Batuwadde ku mmere ne baliisa abantu, batuzimbidde amasomero gye gali, bazimbye health centers gye ziri, kati batandise n'okuequipinga with these health kits olwaleero. So twagala kwebaza munathamat dawa islamia olw'omulimu gwe bakoze okubeera nti bakwatidde wamu ne gavumenti eya NRM okulaba nti abantu baffe basigala balamu, kubanga okubikiriyalinga okubireeta wano gavumenti we batekkiriza tebasobola kubireeta, naye kati olw'obulungi bwabwe engeri gye batukozemu omulimu omulungi gavumenti nekkiriza nayo negamba nti tumanyi nti abantu baffe is top priority ku agenda yaffe okulaba nti abantu baffe babeera balamu. So tubeebaza ne tugamba nti abantu abafunye ebintu bino temugenda bitunda, temuguza eddwaliro kalibeere lya private, temubaguza ssente, kano kabeere nti yennyongereza. Omuntu wabaze nga alina ekimuluma mugambe nti nonkuwadde buwi, naffe bali donatingidde abantu baffe basobole okubeera nga bawona era nga bayisibwa bulungi. Ku mboozi eno yennyini ate njagala nkuwe omukulu owa UMMB oba owa Uganda Muslim Medical Bureau, omukulu ayitibwa Muzammil, naye yabaddeko n'ayogerako eri bannamawulire n'atutegeeza nti ye gwogwabwe ng'aba UMMB babeerawo kubanga basupervisinga bakalabalaba batunuulira ensonga z'ebyeddagala nga bwe zitambula. Kale n'atutegeeza nti nabo okubeerawo kwabwe kwabadde kwa mugaso mu kulaba bigenda kutambula bitya. Kati nno omukulu oyo wemmala okubanga mukutuusaako wano ate ngenda kubanga mukuleeta mu version endala tuwayeemu, agenda kubanga atunnyonnyola ddala Uganda kituufu erina amalwaliro ag'obwannannyini nga ga busiraamu, abalina amalwaliro nga ga gavumenti ey'obusiraamu. Kitegeeza ki? Nga gawa obujjanjabi obwa buli mbeera mu buli ngeri yonna ku kasente akatono ku bwereere. Bino byagenda okubanga atunnyonnyola. Ayagala obuyambi mu Uganda Muslim Medical Bureau ajjawa, ayagala okutandikawo eddwaliro lye oba health center yonna ku musingi ogw'obusiraamu akola atya. Bano enkolagana yaabwe UMMB ng'abasiraamu ab'ebyobulamu ne minisitule y'ebyobulamu eya gavumenti y'eggwanga Uganda, enkolagana yaabwe eri etya? Enkola y'emirimu bagikwasaganya batya bano abasiraamu ne gavumenti? Bebimu ku ebyo byengenda okuba nga nkutuusaako mu interview gye ngenda okubeera wamu n'omukulu ono. GTV program Ebifa kukitebe muusa samula wano wentudde ze office ya ekitongole ekikwasaganya amalwaliro ag'obusiraamu mu ggwanga erya Uganda ekya Uganda Muslim Medical Bureau UMMB. Simanyi oba gwali eyo wali okiwuliddeko wali okirabyeko omanye emirimu gyekikola. Gwendi naye y'omukulu akwasaganya emirimu gy'ekitongole kino. Nandyagadde okulaba nga nkunnyonnyolako biki ebikwata ku kitongole kino ekya Uganda Muslim Medical Bureau.
ekitongole kino yeringa Ministry of Health ya Uganda Muslim Supreme Council era ministry eno gye wandiise ministry ekwasaganya ebyobulamu mu malwaliro gagali ku musingi gw'eddiini ey'obusiraamu. Si malwaliro gokka, tukwasaganya n'emirimu gy'okusomesa abasawo, abazaalisa, abanansi n'abakebera omusaayi be tuyita abalaboratory. Era mu Uganda muno tulina mu institutions ezo 3 ezitraining abasawo nga za busiraamu nga ziri ku musingi ogw'obusiraamu kye tuyita private not for profit, nga bo baliwo okusomesa bantu na fees esaamusaamu. Private not for profit. Yes. Kimunnyonnyole mu Luganda akitegeere bulungi. Bwe tunaamalira okwogera bino ebintu ekigambo ekyo ajja kuba amaze okufuna amakulu gaaki gaakyo nti n'ekirala tulina amalwaliro agawa obujjanjabi mu nsi Uganda yonna. Essaawa zino tuli malwaliro 7 nga gali ku musingi gw'obusiraamu. Supreme Council inako amalwaliro agaayo ku bwayo, naye tulina n'amalwaliro agali mu bitongole ebyobusiraamu bye tuyita Muslim NGOs oba n'ebitongole ebirala n'ebyobwegassi. Deni n'emizikiti, emizikiti nga jjo nagyo gimanyi okuteekawo amalwaliro. So omulimu gwa UMMB kwe kukwasaganya, kiwandiise okucoordinatinga, okwasaganya okubaleeta awamu ne tubayita mu kipooli ekyo ne tulaba nti emirimu gye tukola gya mugaso ate tetuva ku nnono za busiraamu. Kimu kye kikulu nnyo. Twagala ebyobulamu ebirina tenets z'obusiraamu nti bw'otuuka mu ddwaliro eyo ogenda kulaba ekitiibwa ky'obusiraamu nga kijjudde, okulaba nti amateeka agajja mu gavumenti gekola tegasiikiriza nnono za busiraamu. Kyova olaba tetunafuna tteeka ly'ababulamu lisiikiriza nnono ya byabusiraamu mu bujjanjabi, nti kuba obukiiko bwa Ministry of Health obusinga wano ne ba technical staff bwange tubutuulako okulaba nti amateeka agafuluma teganyigiriza ki. N'omulala kwe kulaba nti tusakira amalwaliro gano. Omanyi ebyobulamu bya Uganda tebisobola kubanga bikolebwa ku ssente zetujja mbalwadde. Ate jjukira private not for profit kitegeeza eddwaliro lya bwannannyini naye terikola magoba. Ekigendererwa kyo liteekawo si yaki. Kati nga wala Old Kampala Hospital, our traditional hospital, yateekebwawo ku musingi gwa kujjanjaba abantu abaali baliraanye ghetto ya wano mu Kisenyi wano wansi Naakulabye. Eddwaliro gwe mulamu gwakola ki? Ogwaliteekesawo, naye nga tekitegeeza nti tebakyajinga ki sente, bakyajinga sente ensaamusaamu. Bagamba awaayo akatonotono n'afuna services okulaba nti eddagala ligulibwa, abasawo babasasula, n'okulaba nti ebyuma bye tukozesa nabyo bisobola okugulibwa, naye ng'ekigendererwa si kulaba nti tufuna amagoba, kuba tewali gye galaga. Gano amalwaliro gateekebwawo mizikiti, gateekebwawo bitongole bya nakyewa na bya bwegassi. So ebyobwegassi omulamwa gwabyo okusinga kwe kutuukirira abantu abaavu abatandisobodde kugenda mu private, ganaga private aga ssente oba gavumenti ewatalateta kuba nnyo ki ddagala. Kuba mu gavumenti oyinza okusanga nga weewaawo ebintu ebisinga tebikola ki tebiriiyo. Kati ffe aba PNFP ffe abateekawo bridge eyo okulaba nti amalwaliro abalwadde baffe bafuna ebyobulamu ebirungi ate ku bbeeyi enki ensaamusaamu. Kwegamba amalwaliro ago gonna goyogeddeko ne health centers ezo zonna agatwala ye UMMB, ye Uganda Muslim Medical Bureau mu Uganda. Oyogedde ku ddwaliro ya Old Kampala, malwaliro kyamala goyinza okumenya ku bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Omusiraamu abeereyo ng'abadde takimanyi n'eddwaliro lya busiraamu, kubanga ffe tumanyi oyogedde Old Kampala abasinga bamanyi Kibuli. Yes. Malwaliro kyamala goyinza okutumenyerako eyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Okira nga bw'omenya Kibuli kwenja otandikira Old Kampala, Kibuli Hospital, tulina Saidina Hospital wali ewattuba eri mu Wakiso. Tulina eddwaliro liri Terego baliyita Oriagin Hospital. Eterego eri mu West Nile. Tulina eddala mu Busoga baliyita Buwenge. Yes. Kati ng'ogyekaga amalwaliro healthcare system ya Uganda eri mu mitendera. Tulina hospitals ne tulina health center 3s ne health center 4s ne 2s. Kati amalwaliro gano era gali spread. Lwakuba omuntu ye wayogera hospital ne bwalaba
Saidina Abubakar Islamic Nursing Home, Aloza Hospital. That is the health center 3. So tuina amalwaliro ku Mutendera okutandikira ddala ku VHT health center 1. Kwe center tugega amalwaliro agaddirira ba VHT agali gabera ku katera kubeera nnyo ku parish level. Then health center 3 nezibira ku Gombolola. Health center 4 nezibira ku constituency level. Okay. Then hospitals nezibira ku district level. So gonna ngogagase ku levels ezenjawulo. Tuina amalwaliro 40. Bwogenda ekasese tuina Katadoba health center 3. Bwogenda ebushenyi tuina Shema, tuina Bushenyi, tuina Mbarara, tuina Nshunjezi, tuina Ntungamu. Nogende ekabali tuina Kirijime, nogende Kanungu, tuina Kinyanshohera. Kugamba the whole country is covered. The whole, apart from 2 regions so far, they are Langacholi and Karamoja. Eyo je tulio okulaba nti tutekawo enteekateeka okulaba abasiraamu baayo nabo nga bafunayo ki amalwaliro naye ekyo oteekeddwa okumanya ne mu bizinga by'ebuvuma tulinayo amalwaliro agali ku musingi gwaki oyogedde ku levels. Level health center 1, 2, 3 fa abatali basawo tetubitegeera ebyo. Yes. Kati omusiraamu mubuulire muyina health center, muyina 1, muyina 2, muyina 3. Kati tuina hospitals gewandiisa amalwaliro amanene nga Old Kampala Kibuli tuina amalwaliro 5 atano. Tuba ne health center 4 nya. So gamye ku constituency ezibera ku constituency tuina nya mu Uganda byonna. Kati omutendera oguddako ogw'okusabu kawunti bwe tusinga amalwaliro health center 3 tuina amalwaliro 4 muli mu ggwanga ddamba. Then health center 2 ezisembayo lyokodde ku ba VHT tuina 18. Gana eddagala lino lye mugabye nga mukwataganye ne munathama. Mutugambye nti health center 1, 2, 3 bagenda kubanga balifunako. Bebalinga bagenda okusinga okufuna ku ddagala eyo. Mwa specifyinze mutya mugamba nti ono kati yateekeddwa kuba mulwaliro muyina mangi ogende wali health center 3 muyina 41. Yes. Musinzidde ku kimugamba nti kakati no ligende Eggulu lino ligende Hoima no ligende nosigale Kampala ku health centers. Okay. Yes. Kati nga sinakuddamu kibuzo kyobuuza bukulu samula kasooke nkoka background katono nnyo ku activity eno eyabadde ne munathamat bukulu samula. Yes. Nti munathamat ng'eyita mu bapatana baabyo oba abagoberezi b'obuyambi beeyina yasekiwalinga container y'eddagala amazzi kyewandiise fluids ne some equipments okulaba nti bazigabira amalwaliro ag'enjawulo. Era omulimu yo mwembi gwe badde yina waneeno nti fe abadde ba technical supporters aba activity eyo nti kati batutuukirira nga munathamat nimba wa technical team ebadde y'abakyala 3 bewalabyeko jjo beyabadde bakuliko pharmacist n'akola ku byaba MCH akola ku by'abaana lwebakwasaganyiza bino ebintu okulaba nti eddagala lino balisunsula ne balisootinga ne baliteeka mu kategori ezaki ez'enjawulo. Era kyenategeerako ekyatugambibwa munathamat nti eddagala ligabibwa according to level nti eriyo service ezimu ezitabeera ku health center 2 kati nga tosobola te kubawa equipment ya bintu ebyo nga tebiri ku tebalina service obolaba baatuyita tusobole obbagayidinga okulaba nti eddagala eriri ku level 2 lyeryeetaagibwa ku level 2 lyerigendayo. Eryetaaga ku level 3 neryetaagirwa kuba kati ku center 4 otandikira okubeera ne theatre obuba gye basalira abantu ne hospital era natulina theatre naye kati ku center 3 ne health center tutebabaayo theatre tosobola kumuwa byuma bya theatre ekitegeera kyekiringa ne ku center tutebazaalisa weewaawo abamu bazaalisa naye mu mateeka toteekeddwa kuzaalisa ku center 2 ofunirawo obujjanjabi bwakigwirawo n'okola ki n'oddayo ewaka tewabaawo bitanda so tetusuubira ate kudonatingawo kitanda ng'eddwaliro teriteekeddwa kuwaaki kitanda tetubawa bintu kyetuyita zino mama kits tetuteekeddwa zigaba kuba tebakola ki tebazaalisa tetusobola kubawa bintu bikozesebwa mu musanya bagabo bawe panado eddagala era kyetwakoze kyewalabye nti era oba wegendereza hospital wabadde n'ebibokisi ebisukkamu nga health center 2 zibalina ebibokisi bitonotono wano bo twabawadde ekisinga makerenda na fluids
kiwandiise amazzi agateekebwa ku bantu abantu bebagayita amazzi naye nga fe mu lusawo ziba fluids ezaki ez'enjawulo kuba yo omuntu ayinza okuba afunye accident nga balina osooka bamuteekeko karinga as lactate asooka atereera bwe kubamwongereyo wa kwerese center 3 so omulimu gwaffe gwabadde kukola ekyo kuba technically bwe tukola ki bwe tuyina era alhamdulillah omulimu gwaffe twagukoze bulungi era amalwaliro agabaddeyo agabadde gateekeddwa ofuna ebintu gafunye amalwaliro gabadde mangi naye nga UMMB amalwaliro gaffe twakonsiderinze amalwaliro 5 era agamu gafunye naye agamu era gajja kufuna nga bwe tugenda okola distribution program yaffe bwekola ki bweri pozi nina kikyeneerabidde okimanyise sinaba kweyanjula kati oneyanjula nga tumaliriza kubanga tutambudde kakati amalwaliro eddagala eryogeddeko nti nga bw'okinyonnyodde obulungi nti omwana ayavula temugulira kagaali ate kakuvuga era mumuwa byakwavula byakuzanyisizaawo ekitegeeza nti eddagala lino nga bwe lyazze liviira ddala ku health center esookerwako mpaka kwesembayo lisookerwako ku center tukuba health center 1 eya VHT bayina etteeka eddala eribafuga nti tosobola ate kubakwasa ddagala nga lino werize direct n'olibawa tuyina enkola yaffe gye tukwasagajamu ba VHT okulanga batuusa obugabiriza eri communities naye kyoteekeddwa omumanya eddagala lyetwafunye liviirala ku musingi ogusooka gwa health center 2 mpaka hospital era amalwaliro 3 ge nalabye ku lisiti ge baawadde Old Kampala nga kweri Buwenge ne Oriagini ey'Etterego actually ne Saidina Abubakar Islamic Hospital naye yakoze eki yafunye kino gwe mulundi gwe tusoose okukirabako UMMB oba ekitongole ekikwataganya ebyeddagala mu ggwanga ekyobusiraamu ekikwatagana n'ekitongole kati nga munathamat n'olaba abantu nga ba prime minister waddewo third prime minister waddewo minister wa Kampala tulabyeko ku state minister mu byobulamu n'abakulu abalala enjawulo nemujja awamu ne mukola ekintu ng'ekyo bisoosokira bino mubikola ddi sebo mukulu samula kanyongere okutegeeza bannayuganda ddala abasiraamu nti UMMB egino emirimu ebadde egikolera ddala okuva 2022 naye lwakuba nti emirimu gyaffe getugikola tetutera nnyo kuba nabantu nga baminisita abakoze eki ababaddewo era ndowooze nenteekateeka nga UMMB twajagadde nnyo kubanga erina kyekyo yayongedde mu kumanyisa abantu kuba baminisita bano mubeera nabo balaga nti emirimu gye mukola ensi egikola ki egisiima naye kyoteekeddwa okumanya nti emirimu tugikola naye tetera kuba nnyo nabannabya abakulembeze baneeno nga bwe twabadde wano naye nga mugikola emirimu tugikola nga tukozesa ba IPs babayita implementing partners era obugabirizi bwaffe obusinga nga omanyi embeera y'obusiraamu obugabirizi bwaffe obusinga buyita mu ba partners era wotuka malwaliro gaffe ge tuyita private not for profit ojja kulaba nga ebintu byonna ebikolebwa mu malwaliro ga gavumenti ne malwaliro gaffe bikola ki bikolebwa naye nga ani abisupportinga abantu betutuukirira ab'enjawulo bayinza obutatuwa ffe nga ssente nga UMMB naye ne bakola nga munathamat kyebakoze era abasinga bwe bakola ne bajja ne bagamba tugenda kubasasulirayo abakozi 10 ne tubasindika ne bagamba kati mutwale mu ddwaliro lino musasule twagala kulaba nga ARVs zijja tubagamba okay mubawe ARVs abasawo baffe bajja kukola nizikola ku basiriimu oba twagala kugaba butimba bwa nsiri netubagamba kale mutwale obutimba bw'ensiri mu malwaliro gano bwegati ne bwegati era amalwaliro gaffe agasinga galina obuyambi naye butaba bungi nnyo naye galina obuyambi bwegafuna nga buyita mu nteekateeka zino zetuteekawo nga Uganda Muslim Medical Bureau okulaba nti tebalekebwa nnyo mabega mu nteekateeka za gavumenti ez'ebyobulamu enkolagana yammwe ne Ministry of Health oba ne gavumenti gitubulireko kaawo katonotono kyekibuuzo nkyagadde nnyo era kyandinkoze bubi nga tokimbuuzizza nga bwe tuli ministry y'abasiraamu Ministry of Health etumanyi era obukiiko obusinga obwa Ministry of Health zetuyita technical working groups mu luzumi oluzungu UMMB erinako bammemba 10 abatuulako amateeka gonna ag'ebyobulamu agayita mu ggwanga mu UMMB etera okugabeera byonna ministry byeyisa
tuba neyiwe mwembi ebyo ebimanyi ebibaddemu era ebyo ekikanyizaako nti tukkiriza kiyite so buli kyolaba etteeko oba liri ku bya tekinologi mu byobulamu tuyinayo staff waffe atula kaziriko ka tekinologi nga musiraamu oba byaba matano child health bastaff baffe benyini abawano babutuulako buno obukiiko Ministry of Health era etumanyi era kyova olaba ne ku lukiiko olusemberayo ddala lwe tuyita health policy and advisory committee omutulaba ministers ne ba senior management team ya Ministry of Health medical bureaus zonna zinayo representation era buli mwezi tutula olwokusatu olusooka ne ba minister ne twogera ku nsonga z'ebyobulamu by'eggwanga yes ne ku national task force ene ya ebigwate biraze nga bolaba Ebola oba eyali ya COVID-19 wonna UMMB ne other medical bureaus tutuulako era buli ekiyita mu ggwanga tuba tukitegedde era eri amateeka genyinza okujjirayo getwagenda ngaffe abasiraamu okulaba nga tubaako kyetuteza ku mateeka guno waliwo etteeka eryakafuluma erya 2020 Public Health Act oba waliwulirako yes twafuna ino omukyala waffe one of the staff here public health specialist n'agenda n'atuyamba okulitaganjula era mu parliament committee twaliyo nga tubalaga ffe twagala okukola ki bibeeremu bye tutayagala kukola ki bibeeremu waliwo neddala lye bayita National Health Insurance Bill erikwatagana ku health insurance nalyo twalirimu era nze kennyini nze omu ku baagenda mu parliamentary committee okulaba nti emitendera gino tegikosa nzijanjaba yaffe so enkolagana yaffe Ministry of Health etumanyi era buli executive secretary abeera wa secretary general awandikira gondi permanent secretary namutegeeza nti kati no executive secretary alina okutuula ku eyo gyenkugambye committee health policy and advisory committee eyo amateeka we gatuuke ne bagamba kati tuliisizza kino tuliganye so era aba alina okumuwandikira secretary general amulage nti ono Diana Atwine kati sawa zi Dr. Diana Atwine aliwo sawa zino era amuwandikira n'amulaga nti kati ono yakola ki yaliwo tuyina n'obukiiko ne bodies nyingi ba members of kwe batuula daddala mu byobulamu tuyina kye tuyita health training and education eyo tuyinayo member waffe tuyina kye tuyita UAHEB Uganda Allied Health Professional Examination Board tuyinayo member waffe naye atula kaki Uganda Nurses and Midwifery Council tuyinayo era representative ne UNIMEP Uganda Nurses and Midwifery Examination Board tuyinayo era atukiikirira ebirowoozo byaffe ndowooza olaba buli wamu ne mu health training gyeziri ne ku Ministry of Health kugamba wonna weemuli nga obusiraamu bukiikiridde buli wamu era Ministry of Health mu plan zaayo yinza okuta planning iraffe naye through that district facilities zaffe zonna ziplaningibwa okuba eriyo obuyambi era njagala nnyo okwebaza Ministry of Health eriyo obuyambi bwe batuwa gwe batuwa obuyita mu ddagala ne some money called primary health care fund ze batuwa okulaba nti amalwaliro gaffe gabaako kye gakola Musa Samula ngenda kubanga mbasiibula wano olwaleero bye mbatuusizaako bye nsobodde okubatuusaako mwana wattu essaawa tuyineemu naye nga tubeera na bingi n'ebirala bisigaddeyo nga mufti bakyazizza wano abakulu okuva e Sudan babaddeko wano n'ebingi byabaddewo engagements ez'enjawulo basuubiza okukwataganya ebyenjigiriza eby'e Sudan n'ebya wano Secretary General wamu ne Chairman wa Uganda Muslim Supreme Council babaddewo okubaaniriza ne Deputy Mufti Sheikh Semmambo His Eminence babaaniriza ne batubuulira nti n'omukulu yakyalako ewaabwe ono waffe Chairman Professor Lubega
Muhammad Kisambira yakyalako South Sudan n'alambula amasomero kale nabo bali muno mu Uganda balambula amasomero jogeddeko n'omukulu w'omita Sheikh Twaha Musa oyo nno ye ambasada wa mufti e South Sudan n'atubuulira nti akyalambuza abakulu amasomero g'obusiraamu wano mu ggwanga erya Uganda bagenda kutuukako ejjinja n'ewalala balabe butya bayinza okukwata education yaffe n'eyaabwe ey'Abasudaani bagigatte wamu abakulu ab'e Sudaani bo mu kwogera kwabwe basiimye enkola ya Uganda mu busiraamu era ne bagamba nti amasomero g'awana ag'obusiraamu gakoze kyamaanyi nnyo mu kutumbula abayizi mu region yonna ne Africa yonna okutwaliza wamu wesikusiibulira wano mbeera nkoze ensobi nene mbadde ne Omar Senkayi ku kamera Musa Samula tulinde enkya mu repeat saa 9 mpaka saa 10 program Ebifa ku kitebe musule bulungi mweraba